Njagala obabuuzaako manager musinza okwanga mutwala amanyanga bulijjo the one the king himself mu following ku social media platforms zonna musobola okubanga munyumirwa interviews n'ez'enjawulo sikola nze kankola n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence ku kamera naye lwenzija mu maaso ga kamera zammwe mu maaso ga TV mu maaso ga computer mu maaso g'essimu zammwe meaning mba n'ekipya kye mbayitidde so olunaku lwaliro we are in somewhere in Mutungo Bina trying to look out for the new artists on block ate abazze okubanga bamenyawo abantu ab'enjawulo. Nwaya is one of those artists have been following era nga afunye international attention after okubanga yakuba oluyimba olwefaananyiza omuyimbi omu ate omuyimbi omu n'abenyiigiramu ng'ali international so ne music n'emunoonya ne jano mu Africa ng'eyagala simanya biki eyo nagenda kuba bitubuulira but Nwaya is so talented. So ladies and gentlemen, introducing to you one of my best friends kitegedde mu kisaawe kino eky'emuziki amanyiddwa nga Nwaya gwazze okumenyawo agenda kuba nawo abatugamba what's up. Yeah, what's up bro? Kire kiriwo naye? It's Nwaya Nwaya. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Naye ng'oli steady? Ndi steady nnyo. Nguwunyirira nnyo. Just bintu bya lockdown omanyi obeera nnyo mu nnyumba. Omusana we guba nga tegukyakwakako bulungi. Oba ofuna luli olususu olubanga lunyereketamu naye nga teziba sente. Just liba bbula lya byakola. So kambuuzeemu, who's Nwaya? So Nwaya, first of all, is an artist and a creative director. So specifically wanonzizeewo ku representing Nwaya music. Yeah, I've been doing music for like more than 4 years now. Yes. Yeah, it was in 2015 I released my first song called Njabala. Yeah, I was like someone who was interested in music and art. When afulumya oluyimba lwange olusooka, it was out of excitement, trying out stuff. Bintu bingi byabaawo naye nalaba nti kirabika kyali tekiri possible for that time to be out in the industry actively. Kuba nali nkyasoma nga nkyayina ebintu bingi ebyokukwasaganya. But then at this moment ndowooza ndi ready to start the commercial career of my music. Mwagala okujja amajja? Ekyamajja kyali baddaawo naye mostly njagala kugamba nti mbaako ebbulooka lyennyongera ku music industry ya Uganda. Yeah. Kambuzeemu, ki ekyakuleetedde okweyunga ku music industry? What inspired you? Abantu baagala okumanya because so many artists come through nagamba nze biki for you, what inspired you? Ekintu ekisinga okubanga kyandeetedde okugamba nti ninobeera part of the music industry kuba kati saawa there is change of power mu buli kimu ekigenda maaso mu Uganda. Nti obuyinza buva mu bantu abakulu ababadde nabo ba legendary budda mu bantu abato. So I want to be part of that new revolution. Mwaba abantu abapya abagenda okujanjagala nange nzigiremu. Then n'ekirala we are in an era of internet revolution. Nti kati information is easily accessed by anyone. So osobola otuula awaka n'okola ekintu kyo ne kituuka ku the other end of the country. Kati nga olaba nti waliwo obuzibuzibu mu by'emirimu egy'emikono, lockdowns biki. Saawa eno ndowooza woba ogezezaako n'okola music. It's a digital product that if you can make good music and you can sell it well, osobola okukola a source of income eri reliable. Katubuuzeemu, oli ayinza okwagala okumanya what did you biki badde okola before joining the music industry? Ebadde bigamba muno maybe singa kujoininga music industry baba idol abavubuka nga balemeddwa life bakubye kuyaga waaye katugende tukimalire eno. For you biki badde okola nga tonna joining? Well, ekintu mostly kyembadde nkola, I've been learning and studying more of digital art and then entertainment in general. So nzija mu music ono nga ndaba nti
one time in the future I want to see myself as a very big entertainment entrepreneur. Nga I can manage artists, I can sell music on digital platforms, and I can be there like for forever, because omuntu akoze art yono ye ne wavaawo ati wajja sigalawo. So njagala kufuna ejjinja kwempandiika erinnya lyange nga terigenda sangukako, and that is music and entertainment. Abasinga ku ba artist mu ekintu kino mukiteeka nnyo ku nga kiri self based n'ogamba nze Nwaya music okitegedde, n'otagamba notakolawo empire nnene yaki ya music nga teri ku linnya lyo. Lwaki? Well, saawa eno nzize nga Nwaya music, but behind me I represent a very big organization that we started back when we were in school, and that is One Time Cut Brothers, where we do film, we do videos, and we do music. So era olaba, this is our home. Nga masa wenjoba nkulaga, for all that time we have managed to set up this base for creative art. Yeah, so Sirinzeka, I may be just the first to represent. Nainga nabalala bajja ben representing. But today basically it's about Nwaya music. Yeah. Okay, so how are you hoping okulanga ekintu kino okikwasaganya bulungi nnyo ate okwanga okifunamu? Are there strategies zotaddewo, ways? Yeah, nga wenkugambye nti I've made a lot of research. Even I was amazed nti nga sinalinya ku stage to perform anywhere. My music is already paying me money, like monthly, or the sales, on the digital platforms, on Spotify, YouTube, and then other like these are like there are many platforms, like over 50 platforms where I sell my music. So I see a big opportunity. Nti oba olaba nga sinalinya na ku stage oba sinaba na hit song, but I can make money out of music, it means that it's a very big opportunity. So ndaba nti ku part yeddako ndaba essuubi ly'amaanyi. So many artists abakusooseeyo wano mu industry tebamanyi na ngeri yakutunda music waabwe online, naye gw'ogamba already you're gaining, you're earning money from digital platforms ez'enjawulo. Is there any way gy'ogamba munene gye ngenda bayambamu okulaba nti bakitegera nabo nno you can earn money not only ku bivulu, concerts n'ebifo ebifaanana ng'ebyo? Yeah, well, saawa eno okugamba ekyo with my team, because we are many people. Cut Brothers. One Time Cut Brothers. Yeah, we even have the IT section, and then ngenda kuwa aba artists abamu advice, but even for those who can't afford to distribute their music with big labels, waliwo platform gye tuli mu kudeveloping abagiyita jukebox.ug, whereby you can sell your music and people can stream your music, and for every stream you can get paid. People can advertise on the platform, and like something like that. But going far, ekintu ekiri already established, you can use many services to distribute your music and start making money. The only thing is that you have to make sure that this music gets streams, and if it's a video, it gets many views. Yeah. So bantu banyu babera inspired by some other people okujoininga ekintu, nkimanyi you are inspired by someone okujoininga videography and the creative industry. Niyo gw'ogamba nti nze ono inspiring okujoininga music industry? For the sake of music, I've been like singing since my primary school. I was in choir. Alimu MDD. Mwabadda kusajja nemwebigutegula. Yeah, actually I remember one time nafunako nali wa 25 mu class. Because of music? Because of being in MDD. Class teacher wange nangamba siddamu kulaba mu music. Ngate era kimanyi you have potential okuyita eno mu class. Yeah, nali mbeera wa first, nga wemba sibadde wa first tuba ba first babiri. So yeah. Yes. So
wenaddayo ewaka nendaba nga muzeeyi takyagadde nensooka nziruka mu bya music nembiddukiramu ddala but what's amazing is gye nakoma obiddukamu ate gye nakoma omubiri gwange n'obwongo bwange ne bubitegeera nnyo gye nkoma obivaamu ate ngenda olaba nga mbitegeera nnyo so then when najja nga nkula I was I'm a fan of music of course then netulaba abayimbi abaaliwo mu ebyo ebiseera Mowzey radio yali muyimbi mulungi nnyo nze nali nkyali muto nnyo naye nga nali nyumirwa nnyo ennyimba ze akayimba ka Mowzey radio favorite yange yali Mr. DJ konamuko Hey Mr. DJ gwe selector wange ndine baby wange luno lunaku lwange kana kayimba njagala nkakube ne sweetie wange Hey Mr. DJ gwe selector wange ndine baby wange luno lunaku lwange kana kayimba njagala nkakube ne sweetie wange ndoza mukitegedde eddoboozi mweriri new talent on the block naye nga abaddewo mu creative industry abadde musajja ali mu nnyo mu videography and photography ne documentaries ebintu by'okukwatagana ne creative industry bana yasazewo ajje ayimbe running through your you know this, we want to do this as an introduction interview eri abantu basobole okutegeera who Nwaya is katola ovudde mu ssomero actually in my senior one, I already had a dream to create an entertainment company. So when I took a senior 2, twafunamu obuzibu awe waka, and I told my friends at school that, you know why? You know guys, I'm not coming back. I've gone outside to set up everything. So ebyokusoma nobika mu senior 1 wawe? Interest yange yakomaawo. Then I started learning filming ku YouTube. Naye ebiseera ebyo tewaaliwo internet tekyali kyangu omuntu alina oba smartphone oba kinga ogenda mu cafe kati ng'olekayo ebitaano n'oleka IDM ng'edownloadinga then okomawo enkya n'okopinga bye wa downloadinze so akakakodi okategeera nkamanyi nabikolanga nange paka bwe baatugobako ne music cafe zonna nga bakula bagamba gwe toyingira so nengenda nga ntambuza ebitabo naye nga mostly nsoma entertainment yenna so nasooka ku bya editing naye nengenda olaba nga ate it's a much bigger picture so around that time wajjawo omuyimbi gwe bayita Epas ye muntu eyandaga ebintu ebisinga ebikwatagana ne music besides this music ono ali mechanical gwolaba yajja n'ekintu ekipya sinti nali mu meetings eko but I studied how he did his things nga ekintu kyakola waba alina link actually artist yenna kinasobola okiyiga nti omuntu artist wa sharinga nti music wange mugule wano nze kati wentuuka waawo ngina nenoonya ngeri ki gye nteeka music wange awo nange wensanze owooli so nali manyi olina sooka beera munene nnyo okuteekawo music but nagenda osanga ate si kizibu nnyo so I started then nga then nstudyinga nnyo ebintu ebirala then when meetingira n'abantu abamu abali close to him ne babindaga ebirala so I would say that most like abayimbi abasinga okuinspiringa Mowzey radio number one then Epas yanji namuyigirako ebintu bingi most in digital streaming and stuff nemanya nti I'm a reserved person saagala nnyo beera nti ndi wano omuntu andaba naye nemanya nti newembeera mu nyumba I can be a big artist outside ng'ate just ndi mu kifo kitini nnyo so Epas amaze okuinspiringa ne mwana mulenzi Mowzey radio oyingidde ekintu kino so how fun now with that dream so at this point you can see that leero ngenda kulaga studio gye tuli mukola and the one time Cut Brothers home for entertainment so in just like 2 years
I've managed to get many things in my life. Like I've stabilized my life to a certain point that I can predict something to happen in the next future. So how many songs do you have now? Right now, in 2018, I released an album with 16 songs. It didn't do well, but at least it taught me many things. And then right now, I have 21 songs out. Then I have like 4 EPs already recorded, but in the studio. So it's like you're doing music as full-time job. Yeah, I do it at full-time job. Kuba account zange zinsasula, I can manage to pay my rent, we can eat, we live. So roughly on a month, ngagwe artist and you earning big on online. How much do you make? So a month I can get like $700 if it's a bad month. Yeah, and then if it's a good month? If it's a good month, the most I've got over, like there is a month where I got $1,000 actually in the first lockdown. Yeah, and yeah, for you what to do is share. Yeah, and I know, like I'm partly a producer, so I can make a lot of music at the I don't have release dates for music. Anytime I can release a song. Anytime I feel a vibe, I can go there and record a song. Actually, it takes me like 10 minutes to make a song. Olinga Mowzey ready. Katika umukwera bokukola ba muno, you can be the next Mowzey Radio, because people are asking who's the next Mowzey Radio. Twadona ntonga ba Drake Ali and twagamba somewhere neka tugwenga Nwaya me because I've heard your music before. Do you think you can be the next Mowzey Radio? Well, I don't intend to be the next Mowzey Radio. Aine ekifo kye kya holdinga ne wait ye, but I can be the next Nwaya music, the next Nwaya gwe basobola okwogerako nga we twogera ku bayimbi abalala abanene. That is brilliant. Yeah. So nga twagala okumaliriza, let's because we've talked about money, how you're earning money and all that. Yeah. Waliwo ekyankwatako when I saw, was it Sony Music? Yeah. Nga etandise okwange reporting some of your music. Yeah. Tulinyanko ku stage. Video tezanya nti wakuma TV onto watu zaba nnyo bazina power play. Yeah. What happened? Buzibu kigwe ne Sony kubanga an artist in just a house, yeah, muno a big brand like Sony Music can come out and want to sue you even okuba jone Uganda bakunonya. Well, olunaku lwakeera lumu, I heard this song by Jackie, it's called Forever. So in the digital world, it's about art. Yes. Techiri ku obono yasinga, anyone can challenge you on your song or what, so long as gwe olufulumiza oluyimba, but there are rules, of course, we have to follow on those properties. So kati I made this song, I recorded it and then I published it. Nagenda okwebaka nazuukukanga ndaba nakebera mu TikTok nga they are like 100 challenges on that song. Nga buli wamu nga ku Boomplay oluyimba luli mu over 50k streams in just that day I had uploaded it. So nali so amazed about oluyimba engeri gye lwali lukolamu. Nentandika nofuna ZDM ba DJ abenjawulo nga bampandiikira biki. But then the next day nalaba email empanvu kuva mu Sony Music ngengamba I'm being sued, copyright infringement. Then ne bangamba ogenda kusindika representative, a lawyer, wobango kikakasa nti this is something that is your original composition. Ogenda musindikwa wa, so ne bangamba Sony eyagira branch eri mu West Africa, Nigeria. Yeah. So ebiseere like eyo message we nagiraba natya nnyo, because jukira woba distributing a music, your details are there. Yes. Weba kukuba fine ne okuba kwe account yo tekuli ezo sente, basobola okujja wano ne ba confiscating ekintu kyonna.
Yeah, so I was so scared naye ningamba kansoke nfuna abantu ababitegeera okunsingako because me as me simanyi bintu by'amateeka. Then nenfuna mukwano gwange awo n'abaako ebintu byannyonnyola then ne bagezaako kubanga bakyabisetolinga. Yeah, simanyi kigenda maaso naye update njaba ngikuwa anytime soon. Kati netwawulira essanyu nga so nekuwandiikidde nga kabulaza nkikubye. Mu side emu kyali kyantiisa ate ku side endala kyali kyakabi naga mwana eno sone eno. Abantu bonna gye banoonya. Don't you think no one day Sone might approach you onegamba naye nga wanyenge you're a good artist jangu tukole naawe? That will be my pleasure. Wekiba kibaddewo naye nga saawa eno ndaba it's still a long way. Okay, let's talk about your new release. We have two songs that you've just released. Yeah. Let's talk about them. So waliwo ayagala yangamba ayagala omukwano gunyuma. Yeah, someday I was talking with a certain person nangamba omukyala ekintu kyasinga okwagala ye muntu amuwaanawaana. So abantu abatamanyi kuflatinga n'abakazi ba ending abafuuka nnyo serious nnyo n'abakazi ba ending up nga tebafunyeemu kinene nnyo ku bakazi. So I sat down and I composed something about that conversation. Yeah. Ayagala nga gwayagala mwagala. So I played around with the word ayagala. Nagenda obipanga ku beat nga ndaba kitambula. Ebiseera singa music ompulira soundinga mu nnyongo waba Western African. Yeah. Like West African music. Yeah. Kino oza tekigire nnyo tekinange gigenda ku affectingamu. Actually ekintu ekiriwo kiri nti saawa eno saagala ku marketinga kintu kipya. I want to market something that has already been marketed well. Osubira ogendo yitawo. And I think West African music has been marketed well. So nja kifusing strategy ya kuyitawo. Bagamba just okiyitemu. Lwaki mantawaana n'ekintu ekipya kye nnina ng'ate nsobola osooka n'empitirawo ku already ekirimu kuba siina ssente nnyingi za kuyiwa mu music nga ba Nigeria. Naye nina art amala, so I will play around with that. Around their beats and their music. Actually, the beat of Ayagala was produced by School Beats. He's a Nigerian producer. Yeah. So I collaborated with him on that. Then we split the royalties from the song. Yeah, because he's the producer, me I'm the artist. And then naturally ekiriwo, guys, we are in a new world whereby yeah, you create something, I add something to it. Create nzolimba ngoro nze nezija nenkola video nange man sharing ku gundi ezo. Ekyo ekintu kiri possible but saawa eno abantu bawano tetu copywriting nnyo videos. Actually, one thing that discouraged me from shooting videos, nakwata video y'omuyimbi nenji uploading ku YouTube yange nangamba teyanswike yankubira esimu nanga jijeyo mangu. Ningamba naye ono takimanyi nti the video is mine. Oluyimba yakusasula. Yansasula naye sente abayimbi ze basasula abakola video tezigula video. It's service fee. Yeah. I remain with the rights because nange njagala wembanga sikyalaba emirimu gyange gya video gye nakola jimbezeewo. But if I shoot for you a video and you take the whole video, so nga twagala okumaliza, where do you see yourself? Yeah, I've set up myself, I think, and I just want to take the industry by storm. They are not ready for what is coming. Yeah, tebagenda namanya kivuddewo ayisaidi yonna kijja kujja buzi. They will be there never because nyamizi kwenga tabamanyi avudde nenga bamuzanya nenga n'omuntu wennyini tebamumanyi. Yeah. Wekityo wekino beera. Yeah. That is nice. Okay, any words to your fans today? Yeah, well, omuntu yenna ndabye ndi musanyufu nnyo. I just wish to connect more with everyone because I've been hidden for so long. I have great love for my fans. Already abamanyi, abatamanyi,
it's Nwaya Nwaya ku buli platform, then Nwaya Music ye username yange. Either of those ekigambo ky'owandiikamu ojja bonfuna ku Instagram, ku YouTube kwendi, ku Facebook kwendi. By the way, ne ku TikTok kwendi mbaako nga nkola obuntuntu obusesa. Simanyi oba busesa naye mbaako. Yeah. Kati soko bawe username yo ku TikTok. Buli wamu nkugambye Nwaya Music. Buli wamu. Chiwede, my name is Wunnno the King himself. Sigena buza bingi, but we are going to be having several interviews and interfaces with Nwaya Music. Moso kuzine nyimbe mpya zigenda okujja n'okulaba omusango gwe ne Sony Music we gutuse, then we'll be updating you. Naye kyenzo bagamba muwagire nnyo. I think nange ngenda kukola yakayimba, but my first song nja kuba featuring Nwaya nga tulabe ngenda ngo bansobola okuyimbamu. By the way, kyotabagambye nti we are opening up a studio. Yes, tukibagambe by the way. Tugenda kwa tuwalambuza, tugenda kwa tuotekamu kebifaananyi awo byojja okubola bigenda kwa bya studio n'amaka gano. So kwa byeko studio no egenda kubekola bikinaki. So eno One Time Cut Records under One Time Cut Brothers Entertainment. Okay. So production wa audio, production wa video, ate ku sentence samu. Then ekintu ekirala ekiriwo, obanga oli artist oli talented nga weesiga talent yo, this is your home. Oba musangibwawa. Ya tusangibwa Mbuya, oba otuuka ku Kyero okirira bukkirizi awe tusangibwa. Chiwede, so come and support them, so come be part of this great initiative. Atola be muno nawo so kubanga okuza talent okulango iswala ku level and those audience wenakola olimbo jja dukola video sicho. Tujja dukola video. So my name is Wunnno the King himself, nkola ne Lawrence ku kamera omukwawo wagaye benesiga nnyo mu kifaananyi. So takomera mpera bankomire, just follow me up Celeb Jazz wano ku YouTube, then King Smith